soko ukebere olabaka sente kaze naye batuwadde omusango ose ezange zize ozirabye batuwadde omusango kweberako olabe matama namugambye awoza taata abandi kati tuliye ku motoka yabe n'ennyama yabe que se le llegue. Kudda osiraje yene erimu ennyama Air Flying Squad Unit ekutte abantu basatu bano abasangiddwa n'ebintu ebiteeberezebwa okuba nga bibbe nga twafunye information olunaku olwaleero nga bukya
nti waliwo emmotoka gye beekengedde eteeberezebwa okuba nga erimu ebintu ebibbe abasirikale baffe aba Flying Squad ne basitukiramu ne balondoola emmotoka eno paka bwe bagisanze enaakulabye ng'epaakinze ng'etikkula eteeberezebwa okuba nga nnyamanzibe. Abasatu bakwatiddwa ne baleetebwa ku poliisi wano ey'e Kawempe nga n'emmotoka ebaddemu ennyama eno kika kya Toyota Wish UBG 345D nga nayo epaakingiddwa ku poliisi yaffe wano ey'e Kawempe. Nga mu bbuutu y'emmotoka eno tusanzeemu ente 2 ezibadde zisaliddwa zino eziteeberezebwa okuba nga nzibe, nga naye abakwatiddwa kuliko Saka Kisiga, kuliko Global Hamza, kuliko Bukenya John, nga okunoonyereza kulaga nti abano ente zino ziteeberezebwa okuba nga zabbiddwa okuva mu bitundu eby'Eziroobwe ne Luweero, nga bwe bazireeta eno bazitwala mu bifo by'e Naakulabye ne batunda ennyama eyo mu kiro, nga buli kiro bagitunda mutwalo, nga tukyanoonyereza nga n'ebikwekweto byaffe okulaba nti tukwata abali emabega w'obubbi bw'ebisolo tukyagendera ddala mu maaso. Nga bwe tunaaba tumaliriza okunoonyereza nga fayiro tugenda giweereza mu ofiisi eya DPP okulaba nti tufuna obuwabuzi ku misango ki egy'okubaggulako. Police Flying Squad unit has swung in action and arrested 3 suspects for being in possession of suspected stolen property. This morning at about 2 a.m., our officers received information that there was a Toyota Wish vehicle that was suspected to be transporting stolen property. Our officers immediately trailed the vehicle and found it offloading slaughtered animals at Naakulabye. 3 people were arrested. Motor vehicle Toyota Wish UBG 345D has also been recovered, plus 2 slaughtered cows that were found in the boot. The suspects have been identified as Saka Kisiga, we have Global Hamza, we have Bukenya John. Preliminary findings indicate that the suspects allegedly stole the animals from areas of Ziroobwe and Luweero, and the stolen meat is reportedly sold in kilograms around Naakulabye areas, a kilogram going for 10,000 shillings. We are still investigating and the efforts are on to have more suspects arrested and brought to book. For now, we have opened up charges of being in possession of suspected stolen property. However, after our investigations, we are going to send the files to the office of the DPP for legal advice. Kati awo okwadibwa ennaku bamanja ebintu by'okupangisa emmotoka nga besibire